natomera ono ye Aisha Namutebi atemeza mu gy'obukulu ensanvu mutuuze ku kyalo Nkokonjero ekisangibwa mu gombola y'ekitimbwa e Kayunga atutte Abdul Kayenje mu b'obuyinza ng'amulanga kukkakana ku kibanja mwabadde yabaleka n'akitunda ate nga yali yabaviiradde emyaka egisoba mu 2 emabega. Ensonga z'abano tuzisanze mu ofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga. Namutebi agamba Bono nga tannabaleka yatuuza olukiiko lw'ekyalo mwe yayitira abakazi be bonna 6 okuli n'abaana bano abagabira emmaali yaabwe era olwamala n'agenda. Kwali mukaaga abana kunya banoba ne bagenda kati muleta abakazi be nakubabira ki ebibanja era netujja bwe kiri fenna abakazi 6 n'abaana mukazi n'abaana nali ndi awo wayisewo ebbanga omwami najja omwami wange ono najja ewange najja ewange nanegayirira mbu yasalawo agende mu maaso n'okulabirira abaana be ng'akolera ku kibanja kino okusobola okwebeezaawo ebbanga lino lyonna. Kyokka ate kyamubuuseeko okulaba omusajja ng'akomyewo n'amusaba n'ekyeggulo. Nali ndya nga tayima najja poosi angamba mukadde mwakanyira ebano ne mugamba nti simanyi n'angamba tuba kulima ki kusimba biroowa ne nga musimba mutya ebiroowa nga ate kiwanja yakimpa mwero bonna abantu bonna baaliwo fena twaliwo basabira omukazi abakazi abagenda bakomawo buli mukazi n'amuwaba ewuwe n'abaana be bonna buli mukazi n'abaana be ngaba abaana nakola naye gwe naye kosi waliwo lwaki oyingira ki okugira empalo teyakomye okuyabadde ayagala n'ensonga z'omu kisenge ye n'akomba kwerima. Omukazi atubuulidde ng'omusajja bw'abadde amweyagalirako ng'ali n'abakyala abalala era amwewuunyiza okulaba ng'amusaba ensonga z'omu kisenge. Abdul Kayenje oluweereddwa omukisa okwogera asoose kwewuunya mukyala we okwekubaana n'abaana okumutulugunya. Mukazi wange ono yatwendinga bubi abaana era abamu abo abawala b'enkulaze omulala yafumbanga wali naye obuziina bwe baayali bwatuuka n'okubanga mwenyini alaga nti alina training ya training era bye namugamba nti eddogo ly'obadde okozesa ewuwo obiraba biibyo obiraba mu masawu togwamu tokola ki ate kyalekesa muwala we obukumbuti. Kayenje agamba waddembe okudda mu maka ge nga bw'ayagala kuba bwe yali agenda yaleka akoledde mukyala we bizinensi ne mutabani we. Nasooka n'enkola ki nenkwata bizinensi nemuteera nemuteekera nemwewolera nesse nemwewolera sente obukadde ya buki obukadde 3 namuteekamu n'obukadde 3 n'akola nemusindika wa maama wono n'ajjayo emitwalo 9. Agamba ekimu ku kyamugoba mu maka lyali ddogo lya mukyala we n'abaana b'abawala nga kyaviirako ne muwala w'omu okulemererwa obufumbo. Muwala we oyo ekyamulemesa ng'atalozaloze musajja bintu kyokka ku kaala benagamba okugamba bw'ateekayo embeera n'ebikolwa. Lwaki mbiyita embeera n'ebikolwa? Yasiiwuka. Olw'okutunda ekibanja agamba yakikoze ng'anoonya ssente z'akwejjanjaba olw'ekirwadde ky'amawuggwe ekimubala embiriizi. Bino byonna buli gyendaga leetaga kaashi lekayo mabaasi. Kati bwe mala okuba nga amabanja ganziju nga ekyokubiri muganda wange Mutabaazi agezaako okuyunga n'abaana ab'olujigito n'abakubira nagamba lwaki
temutudde nekwekolamu nga bwe bwaki bakola ekibi bakola ekibiina nekolamu omulimu ojjanjabe taata wa Collins Kafeera akulira woofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga anenyezza omusajja ono olw'okulemererwa okubeerawo ng'ab'ennyumba ye bamwetaaga. Tosulagwa nagamba noga ati omukazi amunaza okubaana no pointi kati eriwo bw'obanga ebyo byonna byonna obirese ng'aba omukazi wo alina eniike talya tabeera bulungi omuguunyi omubonyabonya byonna bidda ku baana nga kitegeeza gwe tewasimba bijanjaalo emyezi 3 wasimba muwafu ng'ojja kwetaaga amadaala agawerako. Ku nsonga y'okutunda ekibanja Kafeera agamba Kayenje tasaanidde kukola kintu kyonna nga tasoose kutegeeza ku mukyala woono. Tuula ne mukazi wo gwe ne mukazi wo mutunda ekintu kitegeeza mutudde ne mukazi wo n'abaana omukazi oyo gw'olaba yakola omulimu munene okuleeta bano abalala. Kafeera asabye abafumbo bano okusonyiwagana baddemu buto. Omukyala n'akomba kwerima nti waakiryakkirira emagombe naye nga taddidde musajja ono. Nze ndi mukulwana wano Kayunga ndi mukugirwanako okulaba ng'ejjambiya zivaawo zivirawo ddala ate olwo zikumamu n'okulwana ejjambiya zisusse mu disitulikiti endala nze wano saagalawo jambiya. We tuviiridde ku woofiisi eno ng'akola ku nsonga z'amaka n'abaana akola butaweera okulaba ng'atabaganya abafumbo bano. nakola oba byenkoze ekyaneebazza omukatiiza